Ekitongole kya poliisi kyakukwata abantu babiri abateeberezebwa okuba mu bubbi obwa ssemaduuka emu emukono eya Spice Supermarket. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Nanga, abakwate bano baakwatiddwa oluvannyuma lw'okubagulizibwako abatuuze mu kitundu kino olw'okuba nga baabadde babategedde. Enanga okwasanguza bino abadde ayogerako eri bannamawulire mu lukuŋŋaana olw'ebyobutebenkevu olutuula ku kiro kya poliisi e Naggulu buli Ssabbiiti. Bakikwatira wamu n'emikono bakakwata abaami babiri abateebereza okubeera nti balina akakwate ku kikolwa kino ekyakkondo ekyaliwo ku supermarket eno. Bano mwe muli Mugalu William myaka 24 ne munne Mbogosa myaka 23 nga bonna batuuze b'e Nasuuti ekisangibwa Ntaawo wano Mukono municipal. Kiragikirwa nti mu ggaaniro lya Ssabbiiti eyise wabaddewo akatambi akayitiŋŋana ku mikutu egitali gimu nga kalaga obunyaguluzi obwakoleddwa ku ssemaduuka omu ng'ono y'owa Spice Supermarket, era nga abantu bateekeddwa wansi wabula ne babba ensimbi ng'akatambi kano kakwatiddwa kamera ez'omu dduuka eryo. Enanga alaze engeri abantu bano gye baakwatiddwamu. Obubbi tebunnaba kubaawo, baali baabalengera nga bali mu kwesanyusaamu mu bbaala eya Cloud9 eriraanye supermarket eno eya Spice, era mu kugezaako okudduka oluvannyuma lw'okubba ssente omu akakookolo ke yali ayambadde kaagwa ne basobola okumwetegereza obulungi. Kiba kitegeeza nti baali bazze kwolwo okuketta supermarket eno n'okugyetegereza. Omuntu omu eyakosebwa mu bulumbaganyi buno era ng'akadde kano agenda dda engulu, era nga ekitongole kya poliisi ekiwayi kya CID kyaweerezaayo abakyala abakugu okulaba nga omukyala bamubudaabuda, era alaze nakyo ekiddako ne poliisi kyetunuulidde mu bulumbaganyi buno. Tulina kati kugezaako kugaziya okunoonyereza tulabe emmundu gye baakozesa mu bulumbaganyi obw'okubba supermarket eno n'okutuusa obulabe ku mukozi gwe bayita Second Irene. Second Irene yafuna ekisago oluvannyuma lwa bano okuwandagaza essasi erimu ne liyita mu kompyuta wansi mu kabutobuto ne lifulumira mu mugongo. Embeera ye bwe twogerera kati batulaze nti atandise okudda engulu era tweyongera okumusabira. Wabula ebbulawo ly'emirimu mu bavubuka ze zimu ku nsonga ezirina akakwate ku bulumbaganyi obw'ekikanga kino. Obulabe buno buva naddala mu bavubuka abatalina mirimu n'abavubuka abakozesa ebiragalalagala n'okuba nti bizinesi zino ez'abannannyini entonotono tezibeera na bukuumi bumala, so zizanguyira abazigu okukola obulumbaganyi n'obwangu bwe bakozesa okudduka okwabulira ekifo mwe baba babbye. Enanga era alaze biki ebisaanidde okutunuulirwa nga balwanyisa ebikolwa nga bino. Tugenda kwongera amaanyi mu bifo ebipya we tuzuula obulabe obw'ekika kino, hotspots mu luzungu, tweyongera okunyweza ebyokwerinda. Naye mu bantu be tuzze nga tukwata abeenyigira mu bikolwa bino ebyokunyaga ssente mu businesses nga supermarket, be bavubuka abaali bakwatiddwa ne batwalibwa mu kkooti ne basibibwa ne balyoka bakomawo ba convicts. So omulimu gwe tulina kati wansi wa crime intelligence kuteeka sira ku bantu abakomawo okuva mu kkomera n'okubeera nga tubalondoola buli balaga. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.